Eddie Mutwe bamu waterboarding. Waterboarding is when they tie you and they start pouring water in your face and mouth to create an effect of drowning. Eddie Mutwe was waterboarded. Tweyanziza olugambo lwo naye twagala kujjukiza nti watugamba nti Eddie Mutwe wa maje era bw'oba omwanjule n'ebitiibwa bye nti Generali Eddie Mutwe bamu waterboardinga then otunnyonnyole abayeekeranga bwe mweyita bwe bagwa mu bye balwanisa babakozesaako bukodyo ki wali olabyeko wa ADF alaajana nti bakuta omuntu waffe tuli mu bibirira by'e Congo lwaki bamutulugunya watugamba muli bayeekera lwaki bwe mugwa mu nkambi gye mulwanisa kuba naawe era obuyeekera obukola wattayisima watugamba muli bayeekera lwaki gwe bakukwata obeera kurayi bebi mwayingira mu kye mutategeera lwaki toddamu emudiddi kuba bino munnange si byakuyimba na kuzina bw'oba weeyita muyeekera nga bwe weeyita n'Eddie Mutwe wamulangirira mu magye bwe bamukwata oyagala bamuyise nga civilian ye kati ffe otugamba tukolere ki wali olabyeko ab'EDF nga balaajanira abantu bayingira mu kintu kyabwe bo ne bayingira ebibira by'e Congo oba babakubye oba babanyiza ensigo oba babakubisiza amasannyalaze oba babawaterboardinze ebyo byabwe era teriyo mulwanya alaajana wali olabyani alaajana Joseph Konyi wali omuwuliddeko ng'alina gwalaajanira goloza abantu be tebabakwata buli lunaku wali owuliddeko akulira ADF ng'alina gwanoonyezaako simpasi watugamba oli mu lutalo oli muyeekera jjudde era otendeka magye era mutwala gavumenti era n'abantu bono obalangirira ng'abasirikale so njagala ombuulire kakodyo ki amagye bwe gakwata agalwanisa ge galina okumukozesaako kumujja mu information mutuggyeko ekyalo mubeere mu kituufu kye muli kadi ng'oweesonyiwa abantu ddayo mwemudiddi tukooye katembawo bwe weerangirira ng'omuyeekera bwe bakukwata bamuwaterboardinze tukole tutya nti musirikale kadde kagende bamukoleko obukodyo bw'ekisirikale civilian watugamba musirikale ali ku ddaala lya genero era muli bayeekera kati bwe babakwata oyagala bakole batya bastard ebintu byewuunyisa mu Uganda wano eyayimba ennyimba za struggle entuufu alimu NRM ne woofiisi alina akola buweereza eggwanga talirinaako buzibu ate yayimba ezinoonyeza dikiteeta akalulu ezimulemeza mu ntebe ali mu opposition mbwalwana kumumaamulako nemwe tutambula tugenda mu maaso oba tuli mu kirooto nga twafa dda is this a country ebintu bwe mbiraba bwe mubiraba omukodomi wa dikiteeta alina n'obukuumi bwe n'abazzukulu be mbwalwana kumujja mu ntebe bantu bange kambe ku bantu omanyi bakambwe munaatera okutandika Keruviini toyina kitiibwa otaddeko ebintu by'abakyala ku mutwe ekitiibwa kitwalire nnyoko nze najja ku kibuga kunoonya ssente si kitiibwa ekitiibwa kiyooleyoole wonna wookiraba okumpi nange okitwalire nnyoko ntegeerekese bulungi wamma abaagala ogenda ebweru okwetakulira ng'oyagala genda bweru kwepakasiza njagala kukakasa nti waffe akasente kooteekamu nga visa ekuli mu ngalo twetaaga abaana ab'obulenzi ogenda okukola mu ggwanga lya Saudi Arabia nga ba waiter salala ali $1.5 nabagamba contract eno twagikolako mugenda kuweereza mmere ba waiter kuva ku myaka 21 paka emyaka 38 mwetaagibwa mu bwangu bakusuza bakuliisa ate era nga bakujjanjaba mukolanga boolaba mu Cafe Javas mu KFC abavubuka abo boolaba bakola emirimu egiri professional mugenda nyebweru bwe tebatuwa emmere enjala etuluma ogenda kukola mu restaurant kale tunoonyeko ku noti 77625 oba noti 746524418 ogenda kuba onfuna butereevu nze mwennyini Calvin Kayanja nkukakasiza nti ewanga kasente kooteekamu nga visa ekuli mu ngalo okitegedde bulungi bw'okuba essimu buuza nti hello Calvin bu baby gamba nti hello sweet Calvin
Obwana bu baby butera okunkubira ndi banene muga Kelvin bwoteka kekitamba wala ku mutwe nze bannange nenengeri gye nkubwamu amasanyalaze awe mbagala